Essuula ey'omwenda. Mukama n'agambira Musa mu ddungu lya Sinaayi mu mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi y'e Misiri nti, era abaana ba Isirayiri bakwatenga okuyitako mu ntuuko zaakwo ezaalagirwa ku lunaku olw'14 olw'omwezi guno akawungeezi kwe munaakukwatiranga mu ntuuko zaakwo ezaalagirwa ng'amateeka gaakwo gonna n'obulombolombo bwakwo bwonna bwe buli bwe munaakukwatanga bwe mutyo. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri bakwatenga okuyitako. Ne bakwatira okuyitako mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 olw'omwezi akawungeezi mu ddungu lya Sinaayi nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa, bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri. Awo ne wabaawo abantu abaali nga si balongoofu olw'omulambo gw'omuntu, n'obutayinza ne batayinza kukwatira kuyitako ku lunaku olwo. Ne bajja mu maaso ga Musa ne Alooni ku lunaku olwo. Abantu abo ne bamugamba nti, tetuli balongoofu olw'omulambo gw'omuntu. Ekituziyiza kiki okuwaayo ekitone kya Mukama mu ntuuko zaakyo mu baana ba Isirayiri? Musa n'abagamba nti, musooke muleke ndyoke mpulire Mukama ky'anaalagira ku mmwe. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, omuntu yenna ku mmwe oba ku mirembe gyammwe bw'anaabanga si mulongoofu olw'omulambo, oba bw'anaabanga ali mu lugendo ewala, naye anaakwatanga okuyitako eri Mukama mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'14 akawungeezi kwe banaakukwatiranga. Banaakulyanga n'emigaati egitazimbulukuswa n'enva ezikaawa. Tebasigazangako kutuusa enkya, so tebamenyanga ggumba lyakwo, ng'etteeka lyonna ery'okuyitako bwe liri bwe banaakukwatanga bwe batyo. Naye omuntu omulongoofu so atali mu lugendo n'aleka okukwata okuyitako, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, kubanga tawaddeeyo kitone kya Mukama mu ntuuko zaakyo ezaalagirwa. Omuntu oyo anaabangako ekibi kye. Era omugenyi bw'anaatuulanga mu mmwe n'ayagala okukwata okuyitako eri Mukama, ng'etteeka ery'okuyitako n'obulombolombo bwako bwe buli, bw'anaakolanga bw'atyo, munaabanga n'etteeka limu eri omugenyi era n'eri oyo eyazaalirwa mu nsi. Awo ku lunaku ennyumba kwe yasimbirwa, ekire ne kibika ku nnyumba y'eweema ey'obujulirwa, era akawungeezi ne kiba ku nnyumba ng'ekifaananyi ky'omuliro okutuusa enkya. Bwe kyabanga bwe kityo ennaku zonna, ekire kyagibikkangako n'ekifaananyi ky'omuliro ekiro. Era buli ekire lwe kyaggyibwangako ku weema, awo abaana ba Isirayiri ne balyoka batambula, ne mu kifo ekire mwe kyabeeranga, awo abaana ba Isirayiri we baasiisiranga. Abaana ba Isirayiri baatambulanga lwa kiragiro kya Mukama, era baasiisiranga lwa kiragiro kya Mukama. Ekiseera kyonna ekire kye kyamalanga ku nnyumba, baatuulanga mu lusiisira. Era ekire bwe kyalwanga ennaku nnyingi ku nnyumba, awo abaana ba Isirayiri ne bakwatanga ekiragiro kya Mukama ne batatambula. Era oluusi ekire ekyamalanga ennaku ntono ku nnyumba, awo ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali, ne batuulanga mu lusiisira. Era ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali, baatambulanga. Era oluusi ekire kyabangako okusooka akawungeezi okutuusa enkya. Era ekire bwe kyaggyibwangako enkya ne batambula. Oba bwe kyabangako emisana n'ekiro, ekire bwe kyaggyibwangako ne batambula. Obanga nnaku 2, obanga mwezi, obanga mwaka, ekire bwe kyalwanga ku nnyumba nga kibeera okwo, abaana ba Isirayiri ne batuulanga mu lusiisira ne batatambula. Naye bwe kyaggyibwangako ne batambulanga. Baasiisiranga lwa kiragiro kya Mukama, era baatambulanga lwa kiragiro kya Mukama. Baakwatanga ebyo Mukama bye yakuutira olw'ekiragiro kya Mukama mu mukono gwa Musa.